kano nange Kitusa Mohammad okuva mu kitongole ky'eggwanga kivunaanyizibwa ku by'embeera z'obudde kankutusa kalipota y'embeera z'obudde. Okusinziira ku alipota zetufunye zitulaze ko abaddeyo olwandagirize mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Ekyo nno kyavudde ku empeweevu eza ku nsenga ziva mu gabira g'e Congo nga zikwatagana n'ezo eziva eri ku Seguyanja Buyindi nga ziyitira ku nnyanja Nalubaale okwolekera ensi yattu. Era bwe tugezaako ne tulaba te ku mbeera y'obudde mu biseera by'okumakya tusubirayo olwandagirize mu bitundu awo aluwaggulu ssaako n'ebisangibwa e Karamojja okutuuka eddala ku nnyanja Nalubaale so nga teri ebugwanjuba tusuubira omusana okwakanga gukubakwamu. Wabula era tusuubira olwandagirize luno okweyongera okutonya mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo okuggyako Masaka, Mbalala we tusuubira omusana okwakanga gukubakwamu. Ebbugumu tulina okuba ku diguli 30 mu Kitugumu ssaako ne Kasese so nga ate ebitundu ebisinga obungi eri mu Karamojja 29, Kampala, Masaka 27 so nga ate eri mu nsozi z'omu Kabale 25. Bwe tugezaako ne tulaba te ku mbeera y'obudde mu kibuga Nairobi omusana okwaka ebbugumu ku diguli 23 so nga ate eri mu Paris enkuba okutonya ebbugumu ku diguli 22. Okuggyako mu Dubai tusuubira omusana okwememula okutuuka ku diguli 44 so nga ate era New York, Moscow era omusana okwaka ebbugumu ku 33 awamu ne 27. Weebale okubeerako naffe beera bulungi weeraba.